Bino by'ebirooto n'amakulu gaabyo. Bino bye bimu ku birooto omuntu by'aloota nga bimulaga nti nno bamuweereza mwoyo w'ekidibo oba bamudibizza. Era nga bw'oloota ebirooto bino manya bumanya nti ggwe ekidibo kikwambadde. Ekirooto ekisooka, omuntu okuloota ng'olya ennyama y'embizzi. Omuntu okuloota ng'alya embizzi, kano kabonero akalaga nti bakudibizza era odibye. Tukimanyi bulungi nti embizzi erya leftovers oba erya bintu bifisseewo. Kale naawe obeera ogenze mu lubu lw'okufikira. Nga we nabannyonnyola ekidibo we kibeera, naawe obeera ogenda kudiba. Sigambye nti nno abagirya mu bulamu obwa bulijjo badiba, ngambye okukiroota. Okukiroota ng'olya embizzi kabonero akalaga nti nno bakudibizza era odibye. Ekirooto ekyokubiri, okuloota ng'olya ebyennyanja. Nga we nabannyonnyola nti ekyennyanja kiwunya nnyo, era tewali muntu yandiyagadde kwewunyako oba kuwonya ku mulala ng'amaze okulya ekyennyanja. Wadde okuyiwa amazzi g'ekyennyanja ewantu wabeera wawunya era tewali n'omu asobola kutuulawo. So n'olwekyo okuloota ng'olya ebyennyanja, kano kabonero akalaga nti naawe owunyira ddala ng'ekyennyanja. Ye obadde okimanyi nti waliwo abamu nga balootera ddala ng'akugamba nalidde ekyennyanja ng'ate kivunze. Kale bw'okiroota ekyennyanja bwe kityo, manya nti nno ggwe odibye era bakudibizza. Ekirooto ekyokusatu, omuntu okuloota ng'olinnye mu ppupu oba ng'omukuttemu oba ng'omwesiize, sinakindi nga waliwo amukusiize. Tumanyi bulungi engeri ppupu gy'awunyamu. Mu butuufu awunya bubi. Olaba omuntu afuuwa bufuuyi n'owulira bubi ate ppupu. N'olwekyo omuntu okuloota ng'okutte mu ppupu manya nti nawe okyafuwadde. Era n'ekyo ekisu kitandise okuwunyako. Jjukira nti ekisooka mu mwoyo kye kijja ku mibiri gyaffe, era ogenda okulaba ng'abantu bonna bakudduka olw'ensonga bo baba balina ekisu kye bawulira kikuvaako. Kale nno n'abalala batuuka ekiseera nga wabeera atudde awo atandika okuwulira ppupu awunya ate nga taliiwo. Ekitegeeza nti ekidibo kyo kikuze nnyo. N'olwekyo bw'oloota ppupu ng'omukuttemu nga bamukusiize n'ebintu ebifaanagana bwe bityo nga teweerongoosezza, manya nti nno baakukubye ekidibo oba olina ekidibo. Ekirooto ekirala, omuntu okuloota ng'oli mu nzikiza. Omuntu okuloota ng'oli mu nzikiza, kano ke kamu akabonero akalaga nti nno ggwe baakudibya era tewali n'omu asobola kukulaba. Nga wolaba omuntu nti bw'oggyako ettaala tewali kintu na kimu ky'osobola kulaba, ate nawe kennyini obeera tolaba. Kale kano kaba kabonero akalaga nti nno ggwe baakudibya. Baakudibya nnyo nnyo nnyo, era oli mu nzikiza tewali n'omu akulaba. Ne bw'okola ebirungi bitya tewali n'omu akulaba. Era tosiimibwa era tolabwawo.
nja kukola vidiyo nkulage era nkunnyonnyole engeri gye bakolamu eddogo lino gwe omuntu okutandika okudibya. Jjukira nti n'ekigambo obugambo kisobola okusiba omuntu obulamu bwe. Bino bye birooto ebimu ku ebyo bye mmenyeeko ebitonotono ebiraga nti nno ggwe waddiba era bakubye ekidibo. Subscribinga ku YouTube channel yaffe wano, buuza n'ekibuuzo kyo kijja kuddibwamu.